Omulungi yakumira Controls Media uje nkwaniza nakola nkabaze mina mujana joto sakengala mukana subscribe zinze tuyanza nnyo bambi tata naba subscribe nga teka notification bell tuberenga tutambula mu videos berenga oziraba mu bujjuvu banange nkomyewo ne gure ya principal bananga atabe Luwero bakijjanja wazza ne basuka bananga abantu bangi beyiyeyo kumwaniriza ne mu bitundu byonna gyatambulidde abantu bamulaza omukwano bamuwadde ebirabo bananga omuntu abadde Luwero musajja ono ayina namba ze kyamazima BobiWne ayagalwa era aba NRM bali mu kutya essaawa eno Eddy Mesiah yavuddeyo n'agamba tebageza ne bamukkiriza okujja e Kampala kuba bw'atuuka e Kampala beeraliikiridde nti ayinza okufundikira ng'aggukidde mu State House aba NRM bali mu kutya okw'amaanyi naye kankutere vidiyo zino beera ng'oziraba yonna gy'ayise mukama omulungi akonkomere bye. President agenda kugulawo ofiisi nayerengera omuntu ali mu Luwero netiwaka erikuwa naye tovaako tosubwa ebyamagero ebikolebwa mu Buganda olunaku olwaleero ab'e Masaka President ajja ab'e Kayunga ajja President agenda kugulawo ofiisi sijja sobola kutwala munda nengenda kulaga ekiri wabweru President asobodde okugulawo ofiisi mu Luwero ofiisi agikuddewo yendulu eyo ofiisi y'ebyamagere Pulezidenti waffe kuleetedde ente ensava eva ku kampulu maguzi bankwebaza singa tewaliiwo twalibaddewo mazima singa tewaliiwo omusajja gwe twalibaddewa muleete ente yaffe njagala ngimukwase agende anyweko ku mata Ssaabasajja Kabaka awangaale omubaka wa Parliament ow'ebwabunanika webagattako erya Dawudi ow'envuumuulo era naawe tukwebaza envuumuulo ya 229 gyakuba jjajja mwami nemunegula leero ye mubonyaabonya twagala kusaba nti leero okoze Luwero era teekamu ejjinja mu nvuumuulo tuyinza okuba tuli wano ne Gololo n'aneguka katebe era ebigambo byange yakugandiza endagala kulya bitono tubeerano nga bukyali abantu beeyo mukyalo ebamunanika embuto zasuze ezivuga baagala kulabako misana naye kati ekyo kyetwagiridde naye kino kyensembyayo nakyo atega ettalo yaba n'eddagala eritegulula ettalo ab'e Luwero bebatega ettalo era bazoditegulula era yensonga eno Ssaabasajja Kabaka twate bino byogera ku lwange manyi nti buli muntu ayagala okuwangaala nyina abaana bato njagala ebbala bako nga bafumbirwa nga bawasa njagala ebbala bako nga batikkirwa naye kati ebyo tebinkwatako ssaawa zino njagala obbategeeza bwe kiba kyetaagisa kufa nga kyekigenda okununula abantu bange kibeerenga Katonda bw'ayagala naye njagala obbategeeza gwe Museveni ne banno tetubatya baganda bange bali wano njagala obbagamba ebigambo bino nga nkyali mulamu njagala obbategeeza bino ebigambo nga mbatunudde mu maaso nti abo abatemu abo abaddi bwe bagezangako ne bantemula ekyokukola mukimanyi bonna mubamanyi mumanyire gye babeera
mu Uganda bamanya babeera wano mu Buganda kale muntemule batemumwe tetugenda batya tetugenda basirikirira tugenda kwogera bwe kyetulina okwogera ate tujja kukola bwe kyetulina okukola kubanga tosobola kufufukaza abantu lubeerera ebyokulabirako muze mubiraba Gaddafi yalowooza agenda bafuka lubeerera Mobutu yalowooza agenda bafuka lubeerera Bongo bamuggyeko wiiki ewedde ye ne famire ye balowooza ndi bagenda fuga abantu b'e Gaboni lubeerera Museveni ne banno akaseera kammwe kalabika nga katuuse nkomere njagala okutegeeza Museveni ne bayekera banno, and let me say this in English so that everybody understands me. We are not scared of you. I know you're after my life and the lives of many other Ugandans. You can come for me, but my people will come for every last one of you. We don't incite violence. We are peaceful people. We believe in dialogue. And you, Museveni, we are ready to talk to you if we are discussing your exit. Obulenzi zenenyanya piri lengera abantu obulenzi lengera abantu obulenzi lengera abantu obulenzi bamutemere ebirabo mwebale nyumwe balireka abantu obulenzi batonera pulezidenti ebirabo mwebale nnyo lengera omukwano bamuwadde enanasi amapaapaali ennyaanya obutaasa bw'ennyaanya bamuwadde obutaasa bw'ennyaanya abantu eb'obulenzi mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwagala mukulembeze ab'enanasi tuyingira ekibuga ky'obulenzi mwebale nnyo mwebalire ddala abantu eb'obulenzi tewali baasi esombye bantu bano tewali yadde gwe bawadde 10 abantu w'obulenzi mwebale nnyo kwagala mukulembeze w'obulenzi ebuumye okuyingira ekibuga ebintu byandikyuka ngoberedde BobiWine bw'olaba abantu be yafuna embalala nga balinga obuwuka n'ayingira Fort Portal nga balinga obuwuka n'akwata Busoga region yonna okutandikira Jinja Yiganga n'agenda e Busia mu Badaama n'ayingira mu Bagiswa Embaale abantu mu bitundu byonna nga balinga obuwuka ayingidde Central e Luwero abantu ne babeeranga obuwuka kuno nno kulanga BobiWine bwakkirizibwa n'ayingira ekibuga Kampala ebintu byandikyuka era twandiraba ng'ekibuga bakirongoosezza. Nze nno ng'omuwagizi wa NRM mbasaba BobiWine mubeereeko bye mwekwasa aba NRM ne gavumenti eri mu buyinza mwekwase okutaataaganya emirimu gy'abantu ebyentambula mwekwase ebyobukuumi security omusajja aleme kuyingira kibuga
oba kyemuba mukola bwe muba mumukkiriza okubeera mu kibuga mumusindike Mityana, mumusindike Masaka, ate era temumusindika kumpi nti Wakiso nti Mpigi. Naye sitaani kaabakema ne mumugamba agende Namboole, mugenda kwewuunya nga bavudde Namboole wonna wonna abantu nkuyanja, ng'oli ne babeera mu Kambwatya nga tasobola kulumbulu